musajja we? Omusajja nali mwegwanyiza nga ndaba alina bingi byonna nga ndaba akoledde oli buli kimu ate nga naye yasukka omutukuba banne ng'otuuka mu restaurant ye banne omusajja nga ajja ne bewazi aga ne ŋŋamba yiyi banne nze nabaaki ne ŋŋamba kankusiraanye n'otuuka mu restaurant atukuba omusajja banna ng'omusajja owanga mpa naye nfa bannange ndi bubi nsaba nnyamba yenna kati awo wabulangawo soko nzeeyo ku mukolo sagala ombuusa emboozi awo wabulangawo ng'ogenze kuleeta ddagala oliteekewa oliteeke mu lugoye lw'embaga kuba nayireeta eddagala nendisa mu kaveera nefuna wendisibira nenditereka ne baŋŋamba ye omuntu maatalibuuka lirina kukolera koli yekka gwe bagenda okukola ki okkuba embaga kati mba ŋŋendo ddinona nkomawo bwe nti ng'ate bakunoonya ng'ate bannoonya bampita kati awo kuba omusawo yali aŋŋambye tokola ki saagala alirabe jangu buzzi gwofukamire ofune engeri gy'obanga alina ky'omukola oba olina ky'omwambaza wansi obanga tto oli musonseeke kati wajja mpita ŋŋamba bannange jangu obudde bukoze ki butuuse kati awo wemwali mugundi wemwali ku mbaga ng'eddagala omaze okulimuteekayo mugundi mu kiteeteeyi watandika ddi gwe okuwunya nange si madamu adigye ebigambo bituuse n'okunzigwako naye nga bingi nze okuwunya okwange kyatwala ebbanga kuba omukolo gwatuuka ne guggwa bwe gwaggwa buli omu nadda gye yadda buli omu we yadda gye yadda nze kye nakola era obujja bwasigala bunnuma ng'omanyi omuntu w'ennugu nensigala nga nkyagenda kyokka ng'obusente obwange bwe mbaate enfunye obwange obw'ekinaku ekyobuweereza mmange mu kyalo nkanya bumalira ku munnange najja yali asusse okuba obulungi yali asusse bannaye okubeera obulungi nga kisusse naye singa tekubadde kuwunya kuno ddala mukwano gwo waali mwetondedde okakasa okijja ku mutima oba oyagala kuwona buwunyi nadde nsaba nsonyiwe era nandi mwetondedde kuba yeyandage kkubo n'engeri yokka gy'atunuddemu ono sikakasa nga yali mukwano gwe yali musonyiye watagana ng'olwo n'essimu omukyala atuuka okumbuuza n'aŋŋamba bannange yaate kati essimu ng'okwata za bbeeyi ne mugamba nkubuulire nnyina bbula zange yavudde bweru yandeetedde essimu kumbe essimu gye nkwata bawe yagingulira tukutte ekkubo ngenze ew'omwami oli okwebaza ew'omusamize bambi azza nkabiira nnyo kati ngenda ew'omusamize okubaza nvaayo mugamba naye nga omukyala oli gwe natwalidde bbaawe aŋŋamba amaka gamwetabukidde nangamba omusamize nange si kiwayagala njagala okutegeera watwala otya bba wa munno omusaba era wamulimba ki era wali omututte akoleyo ki bongere bamulunga akwagale kye nali ŋŋendereddeko omusajja wamutuusa otya mu ssabo naye omusajja mu kumulimba omutwala mu ssabo namugamba tugende oyongere mu bizinensi yo ofune bakasitoma kwate omuwala oyo omukyalo ono gwe natwalira bba tuba twakadda kati tuba tutuuse bwe bba bamukubira essimu maama nnyabo ngenda okulaba omukyala yali yeevuga mu mmotoka ajja bamuleetera ku ppiki ne ŋŋamba era namubuuza kati naye bakuvugira ku ppiki naŋŋamba munnaye mwana gwe ebintu byakyuka naye nyamba ne mugamba tofaayo gye tugende nkutwale nnyina muzeeyi yagenda kukolako kumbe muzeeyi twateesezza ne ŋŋamba kankumalemu okumanyira wanneesomerangako nnyo tutuuke wa muzeeyi mu ssabo tutuuke wa muzeeyi musoma nki yamukola yazina oli ne ŋŋamba kala kati wamwe twatuuke wa omusawo wamutwala bamukole ebyo ekigendererwa kyali ky'omutwala eyo nayagala amukalakate ate mu kumukalakata nga njagala amufunisa olubuto tutuuke nemutwala amale okuzaala omwana bagende ku DNA omusajja omwana omusajja amaka gaggwerewo ddala nze nga yingidda kuba nze baali bampangisiriza ebbali ng'omwami yangulira amaka nga njagala nvireyo ddala nzire wali wali mukazi mubi ng'osobola okutta munno bannange nali nkisobola ku ssaawa eno kati kyekivundu kyempunya amasanyu nagabeeramu mwaka kati essaawa zino bino byempitamu naye munnange namutwala bamukalakate simanyi kuba yatuuka natuuka okugamba mu mutima kati lindako njagala nyumizeewo bulungi omutute w'omusawo omusamize mwali already mwakiplaninze dda nti bwajja
bamukola ebyo twali twakipulanize n'omusamize kati gwe wamugamba otya mukwano gwo ng'omutwala mu ssabo nali mututte nga entwala gye namutwalamu namugamba tugenda ofuna oluzaalo nkusonyiwe wankola ki nsonyiwa byonna bye nakola madamu Adija najja nsonyiwe ngamba ebyo wali oyagala nsonyiwa munnange onaakunyonyodde bulungi byonna bye yakola kikugwana najja nsonyiwa byonna nze nabikola bw'oba wabikola nyumirwa obulamu sinotandika okunsiranya buli kimu kyansigwako mu kyalo oyo gwolaba wambwa natuuka okuntwala omusawo nanneebakako wiiki namba lololo olina kiki ng'afa ki wali ofa ki wali osasula ki nali nkukoze eki omwami omukyalo ono nampunyisa ng'emmese sawa zino nze mpunya nenemererwa amaka gange nzimpunya kati buuza Adija awulire wempunya kamusemberere bwe bagambyeko ze sikuwulira teweewujja oba owunyawunya kyekyo kyewali onjagaliza tompaayo najja omanye embonaabona gye nabonaabona gwe wambwa kituufu wabonaabona ate oli mukalu oba obuziga bweyekabya siga ddala buli wenafunanga ebizibu ne munnyonnyola nga nkaabirako tolowooza nti akaaba bya ddala nange yankabiriranga ne mugamba nga mpunya natulika n'akaaba mami mukwano gwange agamaziga siga ddala teyeetonda ate tonnaba omanyi kye nabonaabona omanyi embonaabona gye nze ndi mukazi munaku nali nzize kwekolerera Kampala sajja kubeera n'ono omusiru kunziza mabega wangambye omuwala muleete byonna byogere wangambye omuwala muleete byonna byogere muleese embonyabonya gye wambonyabonyamu madamu omanyi embonyabonya gye wambonyabonyamu naye dada nali nakola ki labayo lwawunyanga toyi nali nakola ki ekyamazima kikyenakola lwaki wansasula lwaki obulamu bwange n'obuzza emabega bonaabona madamu Adija buli mulogo yenna alina obonaabona ng'eyembwa alina obonaabona ekyo kyolina osasulwa kaseera nga tova mu periodi obeeramu ennaku 3 n'owulya nga wenyiyiddwa n'ebbanga kiri enamala mu periodi nankulukuta nga sizaala linaku omusajja gwe nali nfumbiddwa ali bba wa maama we yali ani mwalina emirembe mingi emirembe gyali gikulumirawa nsirise yali mukwatirako wa nga bwawunya nange bwentyo bwe nali mpunya bwentyo nange bwe nali mpunyirira ensi nenga namukola ki nanzigyamu bayika nasigala bwereere nga ŋŋamba eddagala liŋŋenda okukuwa erigenda okuzaaza omwana nyina disiga ku busajja bwange ndikuyingize ate ekirala olina kumala wano wiiki nnamba ng'oli ku ddoozi okuseka bannange Madamu Adija gwe osese nsonyiwa okuseka naye bannange wootererera omuntu wootererera banaye mu bulamu nga mu butuufu osisinkanye ebizibu naye kati okujjako omuntu okuzanyira ku bwongo obwo bw'ati oyo omusajja oyo kibeera kiraga talina yadde n'akazimu mu ssabo kubanga yali ateekawo kiri ekyokutiisatiisa ng'agamba ate wodduka ogenda ekinaakutuukako ng'ateekawo protection eyo security oleme kulowooza nti nno mufere nenjagala mpite mukwano gwange ebweru yeewulireko agagambo ge baŋŋamba bakiteesezzaako yabadde akimanyi bwe bati bwe bajjanjaba ye baali bamujjanjabyeko we bati naŋŋamba tomuyita muleke teri kyatamanyire yagenza okuleeta wano ng'akimanyi nkola oh my God naŋŋamba ngenda disiigako naye buli wennyingira ng'oŋŋamba bajjajja weewo bajjajja bakama bange kyekyo bajjajja bange kyekyo munnange
Simidde ddala. Madam Adija gwose bana. No, I'm so sorry. Naye engeri gy'oli mu kunnyumizaamu ndabira ddala omusawo omufiri. Omuntu anoonya omwana. Oba atanoonyangako omwana ebyo byonna tasobola kubanga abimanya era bw'oyogera bw'otalowooza. Ebyo biboozi n'ebintu gyebiri. Ate abafere gye bali. Era nakuba eri omwami wange essimu ne mmugamba mama wange mulwadde. Ng'omusawo abikola dinaddi. Ku makya lwaggulo mu ttuntu kiro emirundi 3 olunaku anti noonya mwana. Omusawo ye Japan. Namufuukira akamere. Omusawo ye Japan nga mukwano gwo yalibwa nga yakuleseeyo. Yagenda. Oraja ye n'abeerawo kati n'agenda. Omanyi kye yakola? We yatuusa ekiseera eky'okugenda. Yalingiza bulingiza musabonaga. Atya? Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba ndina omukyala wano alina ekizibu. Abalaba story yange omwezi oguwedde omuwala yajja n'agamba nti yali tazaala yalina omuwala nga best friend we nga metroni we n'amukola ebikyamu ebya buli kika omukyala gwe baakozeseza mu ssabo. Yono omuwala yali metroni we yankubira luli essimu naye mbadde siina budde. Ng'ayagala asinkaneko ku metroni we babeereko ne bye boogera ng'abantu oba oli awo ayinza okumusonyiwa. Njagala tuwulire ku mboozi ye olunaku olwaleero. Weebale kutulaba, weebale kusubscribe nga teweerabira mu Biru Furniture Workshop. Jangu otuwagire. Yeffe tulina furniture ow'ekibanja mpola. Jangu nkuwa ebintu nkubanje. Jangu weewandiise ku dduuka lyange ogambe nti nze Adija njagala ntebe, njagala butanda bw'abaana, njagala ka baby coat n'akazaala. Akasente ngenda kukaleeta yenze nga ebintu ku kibanja mpola. Duka Misinde jangu nkuguze furniture. Nsanyusa okulaba. Namadija nange okusanga nnyabo. Naye mukyala ng'olina ebizibu. Bannange bingi. Bingi nnyo Namadija simanyi. Simanyi ngeri ki gye mbyetikkula naye kisusse. Naye kati ekyo ekintu ky'ekivundu mukyala okikola otya nga sinnaba kugamba by'abantu. Buli wempita ne bentuula nabo bankooye. Kuba kati n'omusajja yadduse. Naye nga byonna okuva ku kino munnange gwe nakikola. Simanyi na kumanya oba anakkiriza n'ansonyiwa naye kisusse. N'abantu abandaba nsaba bansonyiwe. Tekigenda kuba kyangu naye simanyi. Madamu Adija sulya naawe wooli ompulira. Mukyala ndi bubi. Kuloga kubi. Kojja twasemba okukola ku mukyala yali awunye eri emasajja nga ye anyookako n'enswera. Naye ono omuwala alabye n'ekizibu. Sooka obuze ku batulaba. Bannange abatulaba mbalamusizza. Erinnya lya Mukama waffe bannange. Walokoka wadde eri Yesu. Nazze eri Yesu kuba kyendabye okuloga munno kibi nnyo. Kati wali ologera ki muno? Nze njagala ombuulire mwasisinkana mutya n'omuwala ono? Bannaye Madamu Adija okusinkana n'omuwala oyo twasomanga ffenna. Twakula ffenna ku kyalo kimu. Naye bwe yajja mu kyalo bambi n'ambuuliramu engeri gy'ayitamu e Kampala ng'ali bulungi. Oba bampe ku katishu bannaye onansonyiwa. Naye nnyinza obutamalaako puroguramu. Awaliwo ku tishu oba akatambaala. Kabagira bandeetera bwe tukwata. Njagala kwebikako ku nnyindo. Kwatagana. Naye Madamu Adija nagenza okulaba nga kinsusseeko. Nengamba kanzirukire mu bantu nyambibweko naye nga kisusse. Bane nga kisusse eyo omulamuzi. Nga mpulira kinkooye. Nensalawo nzijje nensemanye bye nakola munnange. Munnange yandeeta bulungi mu restaurant ye Kampala ntandika okukola ffenna. Naye nendaba ng'akola. Tutunda emitwalo nga 2 olunaku. Nendaba nga tukola nnyo naye ng'ate mu kukola ennyampa obusente butini. Mukumpa obusente butini bwe nawulirira ennugu awo nengamba kamukoleko. Ne mukolako ne bannange
mpulira nga kinsuseeko naye nsaba kusonyiyibwa byonna nakola nsaba bansonyiwe bannange nange siriddamu okuloga kubi naye nenya mu maaso g'abantu mwenna abandaba nange nsaba buyambi banyambe bantwale bampe ku nnamba ya sheeka nsonyiwe kuba seeka namukubirako n'agamba tasobola kunsonyiwa nga simaze kutuukirira munnange gwe nakikola naye ekivundu kinsuseeko omwati janyamba bannange nyamba nsonyiibwe bannange kale piisi ekuwulidde bulungi nnyo emboozi yo era nagiwulira ne luli eri ku kamera ku simu naye nze njagala osooka ombuulire emboozi ya mukwano gwo awo wonna okuleetera mu restauranti byonna byeyanyumizanga ngamba nti omusajja wamugamba nga mbuno omusajja bagende bamuloge omusajja amuwase ate n'omuleetera eddagala ebbi ate ng'omusajja alina kukyawa mukyawe ngaera bw'oyogedde bwekyali kuba bwe natuuka mu restauranti ene ndaba ng'akola nnyo ne mugamba nkuleeteddeyo ku ddagala okuva mu kyalo omusajja akwanjule naye nga kumbe eddagala teryali lyakwanjula lyali lyakumusiraanya lwaki wakikola nakikola kuba twakula ffenna ne ndaba nga mpiseeko nnyo ate nze naye nasoma mumusingako nengamba omuntu gwe nasoma mumusingako lwaki nze sifuna mirimu lwaki sifuna basajja babbeeyi nga wenfuna ebisajja nfuna biri bikifuufu madamu adijja ebisimatoyi kandi imagine nga nali nasoma mumusinga madamu adijja newobeera gwese mbigere byange naye ngenza okulaba nga kisusse naye nsaba kuyambibwa nsonyiwe buli bentulamu baŋŋamba owunya osusse kati gwe wali wamuloga awunye nali namuloga awunye awunyirira omusajja amukyawe awunyirira omusajja amukyawe mutwale kuba yasukkanga okunneewaanirako nze omusajja wange ampa buli kimu neŋŋamba muntu kyono kuba wa buli kimu nga nze nasoma mumusinga nensalawo nkimukole kati gwe wagenda wa wakimukolera wa nze mukikola nyina mukwano gwange nange eyantwala kuba lumu nakwatako ne mukasawo ke mu ssente nenazijja najjamu emitwalo 3 mukwano gwange nantwala ngambe zezijja kukola zotodde kuzize nandaba mpiseeko nze busimu bwenkwata nga nkwata mapeesa nga ye simu akwata bibanja ya ndaba kisusse bannange nga kisusse nga nze ndaba nsusse sina musajja bwenfuna ategeera y'abasajja bajja bafunafuna bammotoka ndaba nga kisusse nange nemmera akasajja ku mutima bino bye wafulumanga nga ku mbaga nga abantu bali ku mbaga omuwala n'akulinda tojja ate we wajja nga buli kiseera weewangula obulawo wali olagangawa nange we mwannindiraawo kankyogere mu maaso gammwe mwenna abanda bakigenda banyiiza we mwannindiraawo nga bampita musange waali kuba tuli metroni we naye nali ndeese eddagala ng'era ndikwese kyekito kyemuwulira awunya ekivundu kati kyekyanzirira bannange tusoose ne tuwumulamu ng'omukazi agenda kunzi tomanyi nze siri mugumu nga mmwe naye munzikirize tweyongereyo n'emboozi kino kibeere ekyokuyiga eri ba best friends naddala abagira abalyamu bannammwe enkwe kino kibeere ekyakuyiga so dia njagala ombulire wano ku mukolo wabulangawo wali olazeewa nange bannamu adijja ku mukolo nabulangawo nali najja n'eddagala nga balimpa nga njagala nditungire mu gawuni ye naye nekinnemerera mwagenda mwenna okwegezaamu twagenda ffenna okwegezaamu era nga nze mulondera naye nga nomukongoola neŋŋamba laba nnoono laba gwe bagenda okukuba embaga laba nze nsigadde omuntu eyandeeta obuleesi laba yatuuse ku bino kati wano mukwegezezaamu naye njagala okusooka musonseka eddagala eryo naye nagenda okulaba omusawo yakugamba olisonsekewa yali yaŋŋamba ddi musonseka ditungira ku lugoye wansi mu gawuni nti mu nnaku nga 9 oba ennaku nga 5 bajja kuba bawukanye n'omusajja
gwe wali weeganyiza omusajja we? Omusajja nali mwegwanyiza nga ndaba alina bingi byonna nga ndaba akoledde oli buli kimu ate nga naye yasukka omutukuba bannenga otuuka mu restauranti ye banne omusajja nga ajja ne bewazi aga ne ŋŋamba yiye banne nze nabaaki ne ŋŋamba kankusiraanye n'otuuka mu restauranti atukuba omusajja bannanga omusajja owanga mpa naye nfa bannange ndi bubi nsaba nnyambe yenna kati awo wabulangawo soko nzeeyo ku mukolo sagala ombuusa emboozi awo wabulangawo ng'ogenze kuleeta ddagala oliteekewa oliteeke mu lugoye lw'embaga kuba nayireeta eddagala nendisa mu kaveera nenfuna wendisibira nenditereka ne baŋŋamba ye omuntu maatalibuuka lirina kukolera kukoli yekka gwe bagenda okukola ki okukuba embaga kati mba ŋŋendo ddinona nkomawo bwe nti ng'ate bakunoonya ng'ate bannoonya bampita kati awo kuba omusawo yali aŋŋambye tokola ki saagala alirabe jangu buzzi gwofukamire ofune engeri gy'obanga alina ky'omukolo oba olina ky'omwambaza wansi oba ngatto oli musonseeke kati wajja mpita ŋŋamba bannange jangu obudde bukoze ekibutuuse kati awo wemwali mugundi wemwali ku mbaga ng'eddagala omaze okulimuteekayo mugundi mu kiteeteeyi watandika ddi gwe okuwunya nange si madamu adigye ebigambo bituuse n'okunzigwako naye nga bingi nze okuwunya okwange kyatwala ebbanga kuba omukolo gwatuuka ne guggwa bwe gwaggwa buli omu nadda gye yadda buli omu we yadda gye yadda nze kye nakola era obujja bwasigala bunnuma nga omanyi omuntu w'ennugu nensigala nga nkyagenda kyokka nga obusente bwange bwemba ate nfunye obwange obw'ekinaku ekyobuweereza mmange mu kyalo nkanya bumalira ku munnange najja kati bambi mba ndi mu ssabo ng'alyoka nkubira essimu eŋŋamba oli ku kinkuweereze ku ssente omanyi kye nakola nagamba omusawo laba wuno agenda kumpeereza nafuna na ssimu yoyo yennyini jjajja n'omugamba ziteekeko ne mugamba ziteekeko nantyako emitwalo 10 bambi naye newembyogera mpulira nga nnyunguka amaziga I'm so sorry era ogamba abantu nti I'm so sorry naye mbadde sinnakimugamba however situation ye amaziga obyogera naye nga nange mu bikola bannange nange nali mbikola omwami oyo mweddizi kati gwe mbasajja bonna ku nsi walaba kweddiza mubba wa mukwano gwo yali asusse okuba obulungi yali asusse bannayo okubeera obulungi nga kisusse naye singa tekubadde kuwunya kuno ddala mukwano gwo waali mwetondedde okakasa okijja ku mutima oba oyagala kuwona buwunyi badde nsaba nsonyiwe era nandi mwetondedde kuba yeyandage kkubo n'engeri yokka gy'atunuddemu ono sikakasa nga yali mukwano gwe yali musonyiye kati soko nnyumize awo omukolo guwedde eddagala olirese oli musonsese walisobya tetuganye naye wakitegeera nti olisobezza oba tewakitegeererawo saakitegeererawo nti ndisobezza kuba omusawo yaŋŋamba welitwala enkuba teyitonnyako ate n'omutuma atayitunulako wabula kati nze mbanva eri bwe nti ndireeta nzije waali nsisinkana omuvubuka mu mulyango ali mu kumbuuza bakuyita bakunoonya oli eno okola kimulimba nti olubuto lubadde lukola ki lunnuma kumbe ndi ku pulani yakuleeta ddagala disonseka munnange era we nafunira kyansi ne ndimuteekayo mu gawuni wakasita omusawo yaŋŋamba kasita alibuuka ne libuuka gawuni ye naye oba tusobodde ditungira kuli kijja bba kiwedde kati eno oluvannyuma ng'embaga emaze okuggwa mukwano gwe yasigala alina ebbaawe oba yakita basigala bali bonna bagenze bakoze anemuunu ankubidde amasimu yeewaana nze nsigadde wali mu bizinensi njiddukanya kati mukuddukanya bizinensi wano bakasitoma tebakyajja baali bajja tambudde nzizeyo ewa omusawo waffe omusawo mumugamba naye jjajja bakasitoma nga ate beesaze naŋŋamba yiyi weerabidde eddagala lyewansaba okusiranya bizinensi ya munno naye omutwalizeemu amaka ge gaffe anemuunu ewedde wama restaurant njiggadde mu kugiggala mulimbye mukubira amasimu mugamba nalwazizza omwana aŋŋamba ye ng'olabye nga walabye n'omwana kumbe ndikuye mufiirako
ng'ogenda mu kyalo omulimba omukazi eyakuleka mu restaurant ye bambi ngenze mu kyalo kumbe nnonye nera eddagala ddala omwongere ogwokubiri olwo bali mu kupepe yabali mu kunyumira bawezezza emyaka gyabwe gyali ebiri mu bufumbo nno muloga mulemerako okumanyi bannayo omulogo natuukane nga tozaatuuka okunkutukira mu bigere naye nga nfiira ku munnange bannange ne mufiirako naye ne ŋŋamba omuntu gwe nfiirako n'atagooka olwo nfuba okkuba essimu nali nafuna omukwano ku sisita we nkubira essimu mubuuza bannange abo bali kuki nti bano bali eno banyumirwa nkomawo ntandika restaurant ngibeeramu mukugibeeramu bba wayongeramu ssente kati bba yebambi mukwongeramu ssente ng'alaba restaurant egudde nga mbuuza najja abadde akusasula ssente mmeka buli wemukola namugana najja abadde ampa 15,000 ko omusajja ye kunkola kati gye mutandise okukola ng'okola ngenda kuwanga omutwalo buli lunaku bannange omusajja yayogera omutwalo yalinga ntumye nagga restaurant enkeera nenzirayo ew'omusawo olwo nga ngenze mugamba jjajja kati omanyi ly'obompa tukole ku musajja ono naye bannange naloga musikirize naloga omusajja naye olaga nga omusajja nfaako ng'olwo bw'obigulawo omuyitako buli lwajjaawo neeteze mbigudde buli lwayitawo muleetedde emmere ntaddemu akawulira ntaddemu buli kimu naye mama nga pe neŋŋamba naye kano akakazi kawakibba waako watutte ebbanga ndi mu restaurant nkola mba ndi awo ngazze najja ngamba obulamu butambula butya ne mugabo obulamu butambula bulungi naye nno nga buli waŋŋamba mukimba tamanyi alina mulogo munne manyi alina mulogo gwakozesa gwe muli walowooza nti alina gyalogera nali mmanyi alina gyalogera kumbe teri bambi gyalogera ekikyo kiba nga tekigenda kubeera kikyo tekiba kikyo n'omusajja aba takwagale tabawo abawooli bannange mba ndi awo ngenda okuwulira nti ate famire balamu be batandise omwefuukira eri nga bibeefuukira bitya kati madamu Adija ebyasingira okutabuka ntuuka ajja ŋŋamba bannange omwana abuze balamu bange bakoze eki bantabukidde banneefuulidde n'omusajja takyampulira mama nga n'omusajja yeekyanze kumbe nze eno nseesaamu kati madamu Adija kansooka ensimbe wakati bannaye we nafunira ku ssamyu omanyiwo mba ndi awo ng'omusajja tankwana bannange ng'omusajja ate tanneddiza madamu musajja ki omusajja wa mukwano gwange ono yennyini gwe nali mpunyisizza gwe nawunyisa ekivundu yamala n'akwagala maama yamala n'anjagala ne ŋŋamba ntuuse gye mbadde njagala ne twagaana n'omusajja bwe twayagaana ne musitula ne mutwala mu ssabo eri yennyini ew'omwami gye najja ki eddagala ani gwe watwala mu ssabo ku babiri omwami wa mukwano gwange oyo wamukonvisinga otya omutuusa mu ssabo nafuna engeri gye njiiya ne muyiiya ne mumutwala ng'omututte akole ki kati mu kumutwala mu ssabo awo olwo n'omukyala azza ŋŋambye balamu bakoze eki banneefuidde n'omusajja takyampuliriza kati awo ng'omusajja ali naawe olwo ali nange yakwana atya maama nkutidde obaawe eddagala lyali likoze ankwanye kati mukunkwana andetedde n'emmotoka emmotoka yali ey'omukyala kuba tuuka naŋŋamba wabe oli omukazi nze asusse okumpunyirira asusse oguvundu naye omanyi emmotoka ne mugamba yiye emmotoka bayiga buyizi naye anyumiza gwaliwawo ate akoowa nfunyeemu essanyu era ekitali kiki ekyokuloga awo wali obeerawa omusajja akufunira wobeera olwo yali ampangisiriza ntadde ampangisiriza amaka nga mpangisiriza amaka nze nzirukanya restaurant buli kimu kyatokota okutuuka ku ekyo olwo ng'oli ng'akimanyi mukamaawo tamanyi yalina kuba yali tamanyi oli yasigala ye mukamaawo naye nga gwe n'okyusizza obulamu nze n'obulamu mbukyusizza era nga nemmere olumufumbira najja okulya naŋŋamba bampe ku mmere bansavinge mwe muteera nga ffeno n'omwami tukwatagana ng'olwo n'essimu omukyala atuuka okumbuuza naŋŋamba bannange ye ate kati essimu ng'okwata za bbeeyi ne mugamba nkubuulire nnyina bbula zange yavudde bweru yandetedde essimu kumbe essimu gye nkwata bawe yegingulira
tukutte kubo ngenze w'omwami oli okwebaza ew'omusamize bambi azankabiira nnyo kati ngende w'omusamize okubaza nvaayo mugamba naye nga omukyalo oli gwe natwalidde bbaawe aŋŋamba maka gamwetabukidde nanga omusamize nanga si kiwayagala njagala okutegeera watwala otya bba wa munno omusaba era wamulimba ki era wali omututte akoleyo ki bongere bamulunga akwagale kye nali ŋŋendereddeko omusajja wamutuusa otya musabo naye omusajja mu kumulimba omutwala mu ssabo namugamba tugende oyongere mu bizinensi yo ofune bakasitoma naye nga twateseza dda ne muzeeyi mu ssabo nti omwami obudde bonna kasita muleeta kola kyennakoze eki kyennaggambye wamma nga tutuukayo ng'akola bye namugambye muzeeyi twetemezzaako amuggyemu abo byamuggyemu tututte buli kimu atutte emigaati mu motoka sukaali buwunga atwalidde musamize atwalidde omusamize enkoko n'embuzi yagula embuzi namba kuba engeri ono gyali mukazi omusamize yali eŋŋambye mundetere embuzi etazaalangako kuba omuwala yali tazaala kati bambi tututte embuzi tezaalangako tuba twakavayo musabo nkomyewo katanna atukwate omuwala oyo omukyalo ono gwe natwalira bba tuba twakadda kati tuba tutuuse bwe tibba bamukubira essimu maama nnyabo ngenda okulaba omukyalo yali yeevuga mu mmotoka ajja bamuleetera ku ppiki ne ŋŋamba era namubuuza kati naye bakuvugira ku ppiki naŋŋamba munnaye mwana gwe ebintu byashuuka naye nyamba ne mugamba tofaayo ojja tugende nkutwale nyina muzeeyi yagenda kukolako kumbe muzeeyi twateesezza ne ŋŋamba kankumalemu okumanyira wanneesomerangako nnyo tutuuke wa muzeeyi mu ssabo tutuuke wa muzeeyi musoma nki yamukola yazina oli ne ŋŋamba kala kati wamma twatuuke wa omusawo wamutwala bamukole ebyo ekigendererwa kyali kyomutwala eyo nayagala amukala kati ate mu kumukala kati nga njagala amufunisa olubuto tutuuke nemutwala amale okuzaala omwana bagende ku DNA omusajja omwana omusajja amaka gaggwerewo ddala nze nga yingidda kubanze bali bampangisiriza ebbali omwami yangulira amaka nga njagala nvireyo ddala nzire wali mukazi mubi ng'osobola okutta munno bannange nali nkisobola ku ssaawa eno kati kyekivundu kyempunya amasanyu nagabeeramu mwaka kati essaawa zino bino byempitamu naye munnange namutwala bamukala kati simanyi kuba yatuuka natuuka okugamba mu mutima kati lindako njagala nyumizeewo bulungi omututte w'omusawo ow'omusamize mwali olwedde mwakipulaninze dda nti bwajja bamukola ebyo twali twakipulaninze n'omusamize kati gwe wamugamba otya mukwano gwo ng'omutwala mu ssabo nali mututte nga entwala gye namutwalamu namugamba tugende ofuna oluzaalo manyi nanyumirwa mba nfuluma essabo ne muwa bbayi ne mugamba munnange weeraba buli kimu kigenda kuba bulungi ate nga jjukira essabo liri gye liri nga tewali bantu bangi baliraanyeewo nga ne waaba akola ate teryayinza mumutaasa kuba nze namugamba okufuna oluzaalo ogenda kumalayo wiiki nga 2 musamize naye kye yakola twali tuteesezza nga yiteeka ddagala ku ssusu wamma nga amukalakata nga mumulekayo ŋŋambayo nga musiibula kumbe nzira essanyu lyange muleseyo ngende nsanga omuki omwami we kumbe n'omusamize ali mumukalakata nange ino omwami mweddiza eŋŋamba weewaawo bukyanga weewaana kati essaawa zino nze muyina ne mmuleka mu ssabo lye nenvaayo nenzira eka kati mukudde eka mbuuza bbaawe bannange boosi wange yaddawa bbaawe nalinga gwentinkudde nti muwadde no banaŋŋamba toddamu kumbuuza tombuuza mukazi oyo mbuuza kiri ekikazi ekiwunya amazi buli woyingira ennyumba amazini gakwaniriza bannange nakoowa tombuyira kikazi ekyo kennafunye gwe nafunye kumbe eno omwami mukongoza bigere tamanyi ali ku muddagala ne mugamba kati bebi wafunye nze kuba kati n'emmotoka ngenda njiga tukole tutya naŋŋamba yiye tofaayo buli kimu kigenda kuba wali totya nti mukwano gwe bwakulaba mu mmotoka ye anagamba ki najja mazeeko nga nakowa okubonaabona nga nakowa ennaku nga tosobola kudda mu kyalo nga nakowa okudda e Masaka bannange waddika eryewala ne ŋŋamba nange kanfune ku ssanyu ly'essaawa nga mmazeeko adijja mukyalo nga tofaayo ne bw'otula mu mmotoka ya muno n'agikusanga nasooka n'entya naye bwe nagumira kati ngenda okulaba mu kuguma nga ne baganda b'omusajja batandise okukola ki okunjagala tuteesa
kumbe kati oli omwami omusamize yampa eddagala n'aŋŋamba fumba shayi bonna ogende ng'okola ki obateeramu ama nange kye nakola ne ŋŋanja mu balamu naye kati mala obba wakyayi oyo simba wakati munno yavaayo mu ssabo yakukubira ate banaye we bali kuleeta eyo we bali kunzijukiza kintu ekyo ankubira ku ssimu ŋŋaano gikwata neŋŋamba yoona ankubira essimu ansumbuyira ki kati mukunkubira bwe yankubira n'alemerako n'enfuluma ebweru twali mu nnyumba ne bbaawe ne mugamba obadde oŋŋamba ki ng'ali mu kukaaba ne mugamba ate gwe omuntu omukulu okaaba ki naŋŋamba mwana gwe si kukaaba naye omanyi omusamize kyankoze omusajja azinye enzi ankuubye Masaka kyotera ne mugamba layira ate awo katuusa atya ku ekyo naŋŋamba nti waŋŋambye agenda kumpa oluzaalo kyatulina okukola naŋŋamba okumanya omusajja nzinye takomyeko n'ayita n'omukongozi nanneebakako ne mugamba kakati omwana banaamugabana batya omusamize akuzinye ate n'omukongozi akweggaddi yali akyangamba ne mugamba bula ate nze ndeka mugwomanyi genda omala ensonga zo kwegamba gwe weefuula nti tokimanyi nti omukongozi agenda mulya neefuula nti sikimanyi naye nze twali tukiteeseza nti omusamize waamala n'omukongozi akole ki yalina okukola kati awo wamukonvinsinga nti bwe batyo we bajjanjaba wamulaga nti wali okimanyiko we batyo we bajjanjaba namulaga nti nali nkimanyiko nti we balina omujjanjaba kuba yali mu injali nnyo ng'anoonya omwana mu famire abalamu bamukola ki bamuli bubi kubanga ye mukuŋŋamba yaŋŋamba nti okozi yagamba ki yaŋŋamba mbu bwe yavaayo mu ssabo n'akukubira essimu n'akubuuza gwe baali bakujjanjabyeko bwe bati n'omugamba nti nno bakujjanjabako bwe batyo ebyo byonna nayimugamba nga kituufu naye nze nali musika eryo nga njagala wembeera nga nange nakuwa okubonaabona naye mukwano gwe yali yakuwa ne woosula yali yampa naye yali yasussa emirembe ng'asukka n'otweragirako ng'asussa okweraga nendaga kino kiwa abakazi ekyokuyiga balekerawo okunyumya ennyo mu mikwano gyabwe yankwasa obujja yankwasa obujja madamu Adija naye kati ku ssaawa eno nsaba nsonyiwe kuba kati ekyava ku ye kiri ku nze empunya abawuliriza n'abandaba nkimanyi mugenda kuvuma naye nsaba kusonyiyibwa naye singa obadde towunya olabika tosalikako musale kuba olaba sinnakusaasira nako bukya twatandise nze wabiŋŋamba luli ne bimalako pulaani omanyi nze wenkola story ebeereegi nannyini story akuba essimu era nakkubiranga nennemerako naye nga tonkwata nali nina okusooka okumala okumufuna njogereko naye bw'akkiriza awo nsooke nkikole kuba bambi nakikolera mu bulumi kuba era wambuza n'oŋŋamba naye munno nga wamuwunyisa nnyo n'omukola ebyo byonna ne bamutwala mu masawo ne bamukola bati anakkiriza kati singa omusawo yamusiiga siriimu namwadija n'abandaba nsaba nsonyiwe ndi muzadde ansonyiwe nzire mu bulamu bwange kuba we nali mbeerawo n'omusajja twayagana n'omusajja kati essaawa zino omusajja twayawula takyanneetaaga buli kimu omusajja yakinzijjako yakintwalako buli kye yali ampadde kati nziza kusaba awo omukazi omuwala akubidde essimu akugamba najja akubidde essimu akugamba omwejjeeko toyagala kumanya ankubira essimu awo kyekyaddako abalungi abatulaba ku HK Media yenze Hadija Kigozi nkakasa ndowooza gwa ndaba olunaku olwaleero kino soo kijjamu ekyokuyiga banaye kuno si kwekoza naye amazima omukyala nga yeetawunya bulungi nze nakolakoko ku muntu awunya obubi interview mwamulaba Mama Ken nga yenna anywekako enswera ono anywekako obusera naye butono naye awunya bubi bambi mukazi wattu kwatibwako ennaku lwakuba ekizibu ky'olina kiri kimu tofaanana kubeera ng'omuntu eyeetonda ng'ekintu okijja ku mutima weetonda lwakuba owunya nkakasanga singa bakuvumudde oyinza n'okuddamu mukwano gwo ate n'omuyisa bubi n'okusingawo nze muli ng'omuntu wempulira madamu Adija ku kyendabye siriddamu kuloga naye kaliba kawuka sirikigezaako yadde siriddamu era kino kituwa abakazi ekyokuyiga omuntu atakuloze muleke oli waba akusinga mwebuuzeeko nti wakikola otya
kati awo munno bwe yavaayo musawo amukoze byamukoze awo kyekyaddaako ankubira essimu mukunkubira essimu sagana kumukwata olwo anti munaye nze ndaba natuuka kati nalaba watutte ebbanga lya myezi nolama neŋŋamba kankubire ku najja essimu najja olwamukubira essimu nga ŋŋamba bannaye nkubuulire naddayo mu kyalo era bwe yaŋŋamba nadda mu kyalo naseka ne mugamba najja wadda mu kyalo naŋŋamba nadda mu kyalo ne mugamba okakasa nawe osobola okudda mu kyalo naŋŋamba ndi mu kyalo bannaye Adija omanyi kye nakola madamu Adija wamma ne nkwata emmotoka olwo tuli muli ave eno n'omwami okitegeera eri jjajja yakoze nga sisuubira nti biyinza n'okukyuka n'okunkyukira banne mmaze okulaba omuntu gw'ologa nga takuloga bikuddira nkutte emmotoka ntaddemu awo amafuta nguze ebintu olwo ŋŋende mu kyalo sineza na mu kyalo nti ŋŋenda kukola ki nze njagala ŋŋenda ndabi nti nange ntuuse wenkoze eki wentuuse mvuze emmotoka ngenze mu kyalo bannange omanyi okukasanga mu kyalo nga kalinga mukene nga ne bwosiika ennyaanya n'omuteekawo ku mudaala ng'embwa eryamu nnyaanya mu ye ne ŋŋamba najja yeggwe yayita kuli yeggwe najja yeggwe era natuuka mubuuza najja yeggwe naŋŋamba bannaye nga wakyuka mwana gwe sente wazijja wa ne mugamba ekya sente tokibuuza kati nze sente Allahu akbar namugamba ekya sente tokibuuza nze sente gwe sirika wamuyamba kumbe ndi nebbaawe nga byonna byambuuza ndi nebbaawe naye nga nagenze mulaba ndabe kali ku kiddala kituufu kali mu kyalo nga ndabanga nnimba buyagala okakase njagala nkakase ddala yaddayo nze gye nnava bane ngenda tutuuka nga gyali naye nga yenna atambula ajagira ndowooza engeri omusamize gyali emukalakata ennyo ne ŋŋamba bane ono omusamize nga akola ne ŋŋamba nja kuddayo kwebaza bwebaza naye kumbe mu masanyu mwe muva ebizibu nasanyukako nenyumirwa notula ku nkata n'onyoola nentula ku nkata nevuga naye teyagiraba emmotoka gy'ogendaddemu nga yiye agenda n'emmotoka nga nsajja nedda eyiye omwami yagitunda kati ntugana nangwira emmotoka endala nassaako namannya gange eggwe omanyi naawe nkutidde nga kuliko masaka gawamwe yali ng'olwo nze ndiwo naawe era nga buli wempita masaka gaalo nabula zimansa kuba natuuka mu tawuni naboolaba bano basipapa bani abo ku TV Brian White ba Buddy Black era natuuka nga mu kyalo kyaffe nenva mu motoka nga bajja bankubira emizira wala kufiku wali olabye ng'omuntu abantu bajja bamutambulirako bebi ng'olwo nze ndiko nga munno naye mwali omwo mu kyalo nga nkatunuulira nti nga bambi kati wekandaba nkakola kati naye gwe muli olowooza ki ekyamugiranga mu bwongo mu bwongo ekyamugiranga yayita nangwamu nti nze muliku kuba yayita alina namagezi gagamba nti kanneetambulireko kuba we namutuwako namugamba najja tubeeko we tulaga tutambule ng'ono oyagala mwongera nga njagala mwongera omumalirize ate naye ntuusa ne ku sserigamba oba mutte neddiza eddala mu maali ziri wali osusse nali nsusse muga Katonda naye Katonda nsonyiwe n'abandi abasonyiwe naye ono tandabikira kubanga eyeetonda okuva ku mutima kiva ku ntobo ya mutima ndabira ddala nga bizibu bye bikuleese ku midiya eno madamu Adija si bizibu ku ssimu ze mbadde nkukubira madamu Adija just ekivundu kyekikuli obubi nakubira n'otuuka okuŋŋamba bwe simala wotamala kulaba najja tojja kunkyaza era nali njagala osooka omala omulaba nekugamba kanfube nga bwe nsobola nnoonye najja muzije mulabi najja ye wamukubira essimu najja namukubira essimu ndoze yagenda nzula nasooka gana okunkwata nenteekako bambega ne baŋŋamba najja yazzeemu mu bulamu bwe naye ebintu ebimu baali babitunda kuba omusajja naye namutunza ennyumba amaka ge naye nagamutunza naye kati nze essaawa zino ndi kati gwe ekigendererwa kyali ki ekigendererwa kyali kusuula najja yasirani eddala diriyo ddala eri ewala mu kyalo kikyali ekigendererwa kyange nange nfune ku mirembe ate nga n'ennyumba omusajja ogimutunziza nemutunza n'emmotoka ya najja kati gwe wamutunza ennyumba wafuna yakuwa ku ssente yampa ku ssente nengula kapuloti mu kyalo
nengulayo kapoloti kange nenkateekayo. Life was all about you. Nga weefaako wekka. Nga neefaako bw'omu. Kuba omusajja era ndowooza byakyuka, omusajja yali asazeewo n'okusalawo ng'agenda kunnyanjula. Naye tuba tuli mu kwegatta ng'olwo sinasinkana Najja ng'omusajja ngamba naye nga mpulira ekiwunya. Ne mugamba naawe olimba tolina ky'owulira. Nangamba mpulira ng'engege enfa ewunya mu nnyumba. Ne mugamba tusooke tukebere. Naye nga nze sikola ki? Nze siwulira. Kati tukebera mu nnyumba tubikula buli wamu. Tukebedde buli mu ntebe tuteze emmese. Bannange nga bwe twataddewo ebintu nga bwe tubisanga. Kati lumu ampita alese ebintu mu mmotoka ngamba jangu ono n'ebintu banne ngenda tuka ku musajja ngenda okulaba za balance asesema. Kumbe nga nze empunya nga bw'otadde nga woowulira mpunya. Mukwano wenti owendi. Oh my God. Kino kinsuseeko. Naye era yadde okaaba obuziga bw'ekirogo nze ndabira ddala nga muli toli ready oyagala bakusonyiwe lwakuba owunya. Nze bannange ye ansonyiwe bye namukola byonna naye siriddamu kuloga. Kuba kambabuulira ekisembayo nga kiba ku ntobo ya mutima gwange nazze ew'omusamizi oyo jjajja gye nali nagenda okukola ebyo byonna. Bannange omusamizi yangobedde ku mulyango, abasamizi bano tebasiima ku mbuzi ze namutwalira ne ssente. N'ebintu omusajja bye yamuleetera. N'ebintu omusajja bye yamutwalira omusajja yangobye n'aŋŋamba wasalawo ogenda kumalawo maka ga munno gatwale sirina kye ngenda kukukolera. Twala eri amazzi. Yaŋŋamba twala amaziga eri n'okuwunya osusse mu kuwunya owunya amazzi. Ngambye kusimbala erepira. Namwadde yaŋŋamba twala amazigo ne mugamba jjajja onvuddemu ku mbuzi gye twakuleetera. Yaŋŋamba nti wayagala mirembe kati nkukolere ki? Naŋŋamba omuntu yennyini gw'olina okulaba gwakola ekyo ekintu. Bw'asalawo nakkiriza abyeko kyakuyamba. Abafamire yonna bankyaye. Ekika kyange kyonna tewakyali kati anneetaaga bankyaye. Bangambye ku biwakola omwana w'abandi. Maama wange mukazi wa ddiini naye yange mwana gwe nkuvuddemu. Ku biwakola omwana w'abandi watandikira wandabadde nga ngenda mu kweraguza. Wagenda n'obinyumya wali bagamba nga kikususeeko? Byansukkako ne ntuula ne nsooka mbigamba ssenga wange senga nabigamba ab'ekika. Bannaye buli mulogo bwetu bwe tumwagala. Navayo n'ayogera n'abuulira abantu be yakola. Sina kunsonyiwa bannange. Nannaye nfukamidde wano ku maviivi gano. Saba Najja nsonyiwe. Abandi bamugenda kwogera bingi muvume naye nsaba Najja nsonyiwe. Nako mukaba amaziga gano nga nzika kitange naye nga zimulwa Najja. Najja nakuloga nenkuwunyisa nze nakuwunyisa naye kati ssaawa zino biri ku nze. Najja nsonyiwa. Madamu Adija yamba. Ozoyamba abantu bangi. Negayira ku Najja nsonyiibwe ekisusse. Teri yadde n'ezzika erikuvaamu piisi kankubuulire. Nze ndabira ddala nga muli eri wamoono. Alinga nga just ayagala bamusonyi waggweko okuwunya naye nze ndabira ddala nga ku mutima gwe tekuliiko yadde ennaku. Kisusse. Bannange olanze enkwatibwa abantu ekisa ku midiya eno naye omutima ogwange tegunnafunamu yadde n'ekisa gy'oli. Omuwala namukubidde naye omuwala simanyi. Mukama atusaasire bannaye naye oli omuwala tayagala nakutunulako. Tayagala kundaba. Namukubidde. Simanyi sawa zagenda kujja naye simanyi bannange. Mukama akuyambe n'abawuliriza batuwe ku magezi naye simanyi naye nze okusinzira yenkulaba. Nze ndabira ddala omuntu atali apologetic yadde n'akamu. Ddala nga kyonna ky'oyogera tekiva ku mutima gwo. Nasazeewo kiva ku ntobo ya mutima gwange. Kati njagala ombuulire waneeno we watwala omusajja musabo by the way nga sinaba kwerabira. Omusajja wa Najja. Mututte embuzi, mututte emigaati, mututte ki eri wafuulayo family. Omusajja business zisumulukuka zaasumulukuka. Tezaasumulukuka wabula twali tuteseza n'omusawo yatunda butunzi maka ga Najja. Mwali mwagala omusajja atunda amaka Najja mwali. Yatunda amaka ga Najja. Nze nampa ku ssente nengula poloti endala ntuswayira omusamize.
so omusajja wamutwalayo ng'omulimbye nti emirimu gye gigenda kusumulukuka naye kiwali oyagala omusamiza amukoleko mukwano gwo tutunde najja wabeera kuba najja nakola bingi natuuka n'okuvaamuko yavaamu kkono ku lubuto ekyo mbadde nkyerabidde ona wamuyisa bubi mukwano naye essaawa nazza eri mukama omuntu yenna ananvumula oba ali baani ndi reddi okudda mu ddiini eyo sibalira kyengenda kukolera mpereza ku simu yange eyo seeka bannange abantu bwe bati beetaaga kwegamba kusasula mu ngeri eri ey'amaanyi najja yingira yingira naye tokola ensasa ndi wano ne munno yingira obwedda ndi naye wano eno abalungi abatulaba tuli ku HK Media abafollowing emboozi ya Najja bwe yabula omwana twamulaba nga abusabusa omwana byonna bye yakola byonna bye yayitamu nkakasa omukyalo oyo mwamulaba so tuli ne mukwano gwe olunaku olwaleero abawala tebalina nsonyi ne byanyumya abinyumya ng'olabira ddala mu butuufu ye tali rede nze ndabira ddala ng'ono omukazi alinganga tayagala na kumusonyiwa mukulaba okwange nze mpulira tamenyese mu mutima bannange oba nze mpulira bubi itabooti wano banaye oba nze mpulira obubi oyo ye mukwano gwe kakasandooza omuwala mwamulaba luli na byonna ebyaliwo ndowooza mwabiraba nze temungwira wabula mukwano semberayo eri abeera awo tonsemberera atemereza ki otemereza ki pozibu ki Ola madame Edgar nasose kugamba nti musijja sobola kujja naye maze nenzija. Akunyonyodde? Anyinyonyodde buli kimu. Njasaba kisonyiwo gy'oli. Njasaba kisonyiwo. Watokwatako. Ekisonyiwo ekyako. Saba kisonyiwo najja munnange. Wankola ki? Saba kisonyiwo najja. Ekyaki ekisonyiwo ekyaki? Njasonyiwa. Mukusonyiwe wankola ki? Nsonyiwa byonna bye nakola madamu Adija najja nsonyiwe. Otegamba ebyo wali oyagala. Nsonyiwa munnange. Onakunyonyodde bulungi? Byonna bye yakola. Chikugwani nsonyiwa nze nabikola bwoba wabikola nyumirwa obulamu sinotandika okunsiranya buli kimu kyansigwako mu kyalo oyo golaba wambo natuuka okuntwala omusawo nanneebakako wekinamba lololo olina kiki ng'afa ki wali ofa ki wali osasula ki nali nkukoze eki nali nkukoze eki omwami omukyalo ono nampunyisa ng'emmese ebisawa zino nze mpunya
nenemererwa amakaga Zimpunya kati buzadi jawulira wempunya kamusemberere. Gwe bagambye koze sikuwulira. Tewewujja. Oba owunyawunya. Kyekyo kye wali onjagaliza. Kye wali onjagaliza. Tompayo najja. Omanye mbonaabona gye nabonaabona gwe wambwa. Kituufu wabonaabona. Ate oli mukalu. Oba obuziga bwewekabya siga ddala. Buli we nafunanga ebizibu ne munnyonnyola nga nkaabirako tolowooza nti akaaba bya ddala. Nange yankabiriranga ne mugamba nga mpunya n'atulika n'akaaba. Mami mukwano gwange agamaziga siga ddala teyeetonda. Ate tonnaba. Tonnaba. Obadde obikakasiza mbu ebyakaaba bya ddala. Talina byakaaba birimu. Sisobola kusonyiwa. Buli mulogo alabire ku ggwe. Nangera bayige wayagala musajja wayagala bizinesi zange buli kimu mumalako emirembe obulamu bwange bwonna bwonna n'obugootanya omusajja yagenda munoonye gyali yagana n'omusamize yango munoonye gyali ekivundu wunya nange bwentyo bwe nawunyanga nange bwentyo bwe nawunyanga nga bw'owunya okyawunya nnyo okyazunga nnyo nga nange wanzunza netuuka n'okudda mu kyalo nga gwe najja mu kyalo ate n'onziza mu kyalo byewankola byonna kabikutuukeko ebyo byonna byeweekabya temuli nakuzzaayo naye nsonyiwa nga nsonyiwa kiki ekyo n'omusajja wo kati yankyawa takyali wange wuwo edda omusajja si wange wuwo toŋŋamba nti musajja wuwo mwegazaanye nedda tekyali kintu yankyawa sikyalinako ennina kati omulaba gwe nagambanga omulaba omukyalo oyo yenze madamu adigenze byonna yabikola yoyo nakubiranga essimu nga tonkwata mama neŋŋamba olina kumala kugulaba najja najja nsonyiwa siina kye ŋŋenda kusonyiwa zuno ntuuse bannaye ensi yonna ekulabe nti yeggwe ndabye yenze yabikola yeggwe yankaabye amaziga kati sawa zino nze nga kaaba nentandika bizinesi yange n'ogisaanya omanyi sente gye nazijja ggwe omanyi gye nazijja nedda nnyabo omusajja gwe wandogera omanya gye namujja oba nalonda mulonde mukubo nedda babeetungako obwetunzi bwe bati nedda nnyabo tonnaba okyakaaba ate madamu Adija tewandikise toddangamu kummanya sirina byenkusonyiwa toddangamu kummanya toddamu nakuba simu yange toddamu ndeka naawe ndeka toddangamu yadde okuba ku simu yange wunyangaze bwe nali mpunya wamonyaabonya gwe wambwa n'okwotanya obulamu bwange wagwetanya obulamu bwange omwana wangambye mulete mu kamera kakane ate mulete ate ronyo ekisiraani ekyo toddangamu okuba ku simu yange beera nga bw'oli oba n'obuziga bwewekabya bwakirabayo kale kiri bwe kiti wangambye omuwala mulete mu kamera byonna byogere muleese obusungu kakane gwe bw'obeera gwe naye akikoze kyowabadde oyagala bimeka byeyankola bimeka nagamba lina eddagala simanyi katulunge bizinesi yaffe ekola olwo yakola neddagala litere mu mwami yanjagala okyawunya nnyo ate okyazunga siina wentandikira kukusonyiwa kiwunye nze namuyina Hadija nze namuyina nsemberera n'atuuka okujja mu kyalo nga nsunga busunzi ne mugamba wakiri annyamba ansuzeeko ntandika obulamu naŋŋamba mbu bbaawe ye takkiriza bantu waka mbu simanyi nja kudda n'omwami wange watuuka n'omwagala emmotoka gye batunda bagitundanga bakulira watuuka n'omwagala Pola byebiki kale sokolabe pola byebiki twogerega bakyala nabona no nsobola kitegera twogeremu ng'abakyala omanyi kye nabona twogeremu ng'abakyala gye nabona it's okay nze ndi mukazi munaku nali nzize kwekolerera Kampala sajja kubeera n'ono omusiru kunziza mabega wangambye omuwala muleete byonna byogere mbyogedde
Wangambye omuwala muleese byonna byogere muleese. Mbonyabonya gye wambonyabonyamu madamu. Omanyi mbonyabonya gye wambonyabonyamu. Ne dada nali nakola ki? Nali nakola ki? Labayo. Wawunyanga toyi nali nakola ki? Nali nakola ki? Ekyamazima kike nakola. Lwaki wansasula? Wansasula lwaki? Obulamu bwange n'obuzza emabega. Bona. Madamu Adija, buli mulogo yenna alina obonaabona ng'eyembwa. Alina obonaabona. Ekyo kyonna osasulwa. Ate ogenda nakkulukuta. Buli kisi wanteekako nawe olina okifuna. Toyongerako. Olina okifuna. Toyongerako bannange. Buli kaseera nga tova mu periodi. Obeeramu ennaku 3 n'owulya nga weenyiyiddwa. N'ebbanga kiri ennamala mu periodi. Nankulukuta nga sizaala. Linda kwa omusajja gwe nali nfumbiddwa alibba wa maama we yali ani? Mwalina emirembe mingi nange nasikirizibwa. Emirembe gyagikulumirawo. Anti sirikako baba. Emirembe gyali gikulumirawo. Nnyo omutima mubi naye sirikako. Emirembe gyali gikulumirawo. Nsirise maama. Yali mukwatirako wa. Nga bwawunya nange bwentyo bwe nali mpunya. Bwentyo nange bwe nali mpunyirira ensi. Nenga namukola ki? Koze kinazza musango kujja mu kyalo. Nedda. Yali munaku munange ningamba omunaku ku munaku katwekwateko. Tugenda tandika ekibuga. Kituufu. Nosasula bwotyo. Sonyiwa. Okyawunya. Standi yanke ma. Okyawunya. Sonyiwa. Ate n'ebisingako bikyajja. Okyali ku ekyo bikyajja. Buli kye nalozaako nawe olina kirozaako buli nnaku gye nalozaako. Gwe n'olina n'emirembe n'essanyu okyalina mu kibuga. Naye ate nze naddayo mu kyalo. Ndi mukazi mwensula. Ndi mukazigo kati mwensula. Ate akazigo kyeki si nnyumba. Waliwo abamu abatalina nayo nnyumba. Sina kati nandi odi amanyi emyezi 3 yangambye nfulume. Yamanyi mwabamanyi ate nze binkwatako oba ofuluma. Olinawo osula waliwo abasula ne ku street. Akazigo si nnyumba. Kinalemereddwa mufunako ekisa. Toddangamu kuba ku ssimu yange era gukome. Toddamu kuba ku ssimu yange. Toddamu kunnoonya. Tolina kyonjagaza. Nga tewannoonya nga nsiraanye. Wannoonya. Wampa mmeka. Wendi wano gwansuza. Oba gwampa ekyokulya. Nedda nnyabo. Onjagaza ki? Kunyamba ekiwunyo. Nkuyamba nze nakikuwa. Ekiwunyo kiri gwe wakyewa. Yakisindikira nze kati akifunye. Anjagaza ki? Byonna bye nali byali bibye kati byamuddira kati atangamba atamba ate musonyiwe. Omusamize yangu bye nangamba nzije eri gwe. Omusamize nze namunoonya. Bwongo bannayo ulira byakyayogera essaawa eno. Omusamize we yaba yakugobye. Kyanga twatandise ono omuwala sinamukwatirwamu yadde n'ekisa. Omusamize yangu bye nangamba nzije eri gwe. Nze namunoonya. Nze namunoonya. Dia sirikako. Banaye sirikako. Omusamize wange oba wuwo. Wange. Kati ate oŋŋamba waki? Ankwatirako omusamize. Naye lwaki olina akamanyiiro? Oyo yanjojobya. Oyo yanjojobya. Oyo yanjojobya oyo. Madamu Adija, abantu we bati abalogo ebyo byasaanidde okubeera bwati. Wamma gwali eyo ng'oyagala omulogo bimuddire byonna bye yali akoze kuba bukubi kuzina ennamba oyambibwe bijja muddira ate tomusonyiwa eri 0789 99 sorry eri 0789 99 66 gwe kuba bukubi osirike. Madamu Adija nze kwata n'obuzindalo. Kwata obuzindalo. Esimu yoje nkwata. Gwe mugunwa toddanga mukuba ku simu yange. Ate toddamu. Saga bannange nze kino sikirabanga naye nze kyendabye kwona omuwala bannaaye. Ono omuwala okwetonda kwe tekuva ku mutima oba sikyalayika aliko ekizibu ku bwongo. Omutima mubi.
kati ozaako ki nnyabo? Saawa zino kyenzizaako sinnakimanya kuba ne Wendyland Road yangoba. Kati oyagala tukuyambe tutya? Wanzije mbereke yeewuwo. Nze Kigozi. Abula naye bagesiti baba. Sagala kukiteeta bwe naye ngawayo bagesiti akuba. Ono muwala we kaliko ekizibu. Ono muwala siba naye gwoloza ono muwala ategera bulungi. Dia. Oba onywa mukko. Ojja obeereko ewange. Ontuuse ku kyewatuusa ku munno. Sisobola kiddamu nene nyasinza kikolako yadde. Bannange ono simanyi bwe mugenda muyamba naye mubalekedde ge mazima. Nze nange omuwala mmazeeko amaanyi. Mwebale kutula mwebale kusubscribe nga tugenda kwogeramu oluvannyuma anti naye nze beereere. Mwebale bannaye tula mwebale kusubscribe nga yenze Hadija Kigozi. Bino bye bigenda maaso mu Uganda. Mubimanyi mubikola eyo abantu babalabye nga mubikola. Abantu mubabikoze balina obulumi ku misima. Naye nze njagala buli mulogo yenna aloga omuntu. Olunaku luke ng'olinga ng'ono omuwala. Nze amazima Katonda simanyi lwaki ono omuwala simukwatibwa kisa. Bannaye kamba siibule.